agenda mu maaso n'okuba nti azuukusa omusambwa n'omuzimu gwa Jose Chameleone ogwali gwebase yagenze mu maaso n'okuba nti aleetera eggwanga ekizibu. Omuzimu ogw'okulwana gwagenze mu maaso n'okuba nti gukomawo nateera, era nga mafia boss agenze mu maaso n'okuba nti asindika obubaka nnyo nga mukambwe ddala. Abatalina ompisa abagala okwonoona abalala tujja genda maaso n'okuba nti tubaziteekamu ku mpaka. Tujja kubawuliza kuba paka tubawulize bulungi. Chameleone asindikidde alien skin obaka kugatta bavubuka bamakirwa nga Ebrakabadi yanga yakamala okuba nti bakuba guy gwe bayita Hunter mpola mpola avuddeyo n'agamba it is the beginning and the time is now. We're going to deal with you one by one. You need to respect people. Oba towa muntu kitiibwa tugenda kuyigiriza bebawa abantu ekitiibwa. Olutalo lukyagenda mu maaso. Alien skin yavuddeyo n'agamba toli legend. Buyimba bweyayimba bukadde bwadda nnyo wagamba tusimule hard disk ya music otutandike bupya tukwagala mu rest. Bwe nali Kenya tolina kye wali okola olimba abantu mbwagenda n'okuba Kenya tolina kye wakola ngenda kukuba kakerewe gwo genda kakasa nti alien skin yani wepanga mbuli legend kubanize siwa abantu bakulu kitiba obanga tewadde kitiba njagena maaso n'okuba nti nkulinnya ate nalina kulinda obudde bwange njagala twekube Chameleone mpaka kuwulira bubi. Chameleone awaga alien skin awaga avudde n'agamba digwe Chameleone gwe in fact navudde yavuddeyo n'amugamba n'okumugamba kano ka Chameleone. Just imagine alien skin yavuddeyo ngenda kufumita ngenda kulaga ngenda kufiirako ogenda kakasa nti waliwo gye bayita top mafia boss. This is a new generation. Waggwako tolina ndongo sebe mbali yange gyengenze masono kuba nti nkuba goverio jagala kumanyambo kapati lusinga zale emirundi 10 okubye hit okokoze nyimba tolina mu hit guno omulembe yagala kuwe front oli wa tabo nyo. Chameleone yavudde n'agamba tugenda kuba tubawulize bubi embaza njengenda okuba nti kuliterate bana obampita ntambi kimsa mukoto gwa 5 gwa 256 verse 20 bali kuba nti otambula naffe munnaffe wabali kuba nti subscribing atanaba kuba nti subscribing atambule fenna mpola like nga video eno sharing mpola sobola kuba nti etuuka ku bantu ab'enjawulo. And now nga Chameleone amaze okuba nti ababanda ba Chameleone babavuka ba Chameleone amaze okuba nti bagenda bakyalirako bavubuka ba Fangoni amakiddwa nga Hunter eyagenze mu maaso n'okuba nti akuba vuka ba alien skin okuli Ebrakabadi yagambye gwe busika tugenda kukuba n'empale tuzikwambule gwe Batty Boy tugenda kukuba tukuteeke wansi ogenda kakasa ani yani. Chameleone obubaka bonna nga abufuna mpola nakulwa abadde lwa Joe mukulu yasobodde okuba nti yesitula Akyaliddeko mu kabira. Jose Chameleone yasobodde okuba nti avuga bagiyita batya M63 mpya Barabas empya Benz nasobola okuba nti alumba akabira era nga bwe yatuuseewo tiyasanzeewo omuntu yenna. Chameleone ojjukira nnaku zino Chameleone kuva dda si nnaku zino zokka atatuma wabula yesitukira asobola okuba nti akyalirako ab'omu kabira. Unfortunately tyabasanzeeyo era obubaka nagenda mu maaso n'okuba nti abuyisiza ku TikTok yagambye nti tugenda kuba nti tuteekamu abo empisa bagenda mu maaso kuba nti basiwuka empisa. Tujja kuba omu ku omu paka tubayigirize empisa nti abantu abakulu tebamanyirwa. Chameleone yavuddeyo n'awa Hunter abaana ba Chameleone bavuddeyo ne bakuba Hunter omuvubuka oli yagenda mu maaso n'okuba nti yepiga navayo nayimba Chameleone namba limoja. Lutalo lukyagenda mu maaso wabula mu kuvayo okwogera bwatyo nti bagenda kuba nti babateekamu empisa. Ekivubuka ki alien skin nakyo tekiziba zi square kyavuddeyo ne kimugamba kwenda huko kwenda genda namukadde genda tosobola genda tujja kukuba genda Batty Boy genda tugenda kulinnya ku mutwe genda Chameleone tosobola tolisobolera
era tugenda kuba ntukulaga nti oli mukadde wakadde wadda byogenda mu maaso n'okuba nti otiisa okuteekawo embeera okulaga nti oli mafia boss. Tugenda kulaga ba mafia boss abaddala tokyalina sente, tolina femu, tolina amaanyi, tugenda kuba nti tukulabisa bino n'ebigambo ebituuka ku Chameleone. Chameleone no nga tasiba zisugweya naye kikachi alien skin kyavuna ekimugamba kwenda genda tujja kukuba obugato genda kuba nti obuwulira edda nalininda lwaki osindika obukele wenga gwe okyali eyo nga nkulinze time yeno ngenda kulaga Chameleone nti tokyali oli gwogenda mu maaso n'okuba nti otiisa abantu. Ngenda kukuba muganda wange ogenda kuwulire nga togenda kukuba zennako ogenda kuba nti oziwulira. Nze Peter alien skin atamegwa mafia boss, the king of this generation. Ebyo weyagalaga nti biki ngenda kukuba. Tokyalina sente, tolina fame, fe tulina sente, tulina fame, tulina hit oli awesiba ku bantu. Mafia boss ono Chameleone bagenda kuba nti bamuwulira. Chameleone akyasise tona bakuba nti anyenga kigambo wabula yagenze ku mukutu gwo kwa Instagram n'ateekayo video nga agenda maaso n'okuba nti ashootinga enyonyo okushootinga ebipande bagenda mu shooting ground n'obuvubuka nga alina pistol nga bavubuka bakutte emigemero n'agenda maaso n'okuba nti agipostinga obubaka butegeeza kiri mafia boss gye bayita Jose Chameleone kiro n'omusajja bannange nkubuulira no kabaka wa ghetto yonna mu Kampala abayaye bonna bamusinza Champion King wali bonna abeera ku kidonga agamba baaliwa Champion King abeera ku kidonga agamba baaliwa Fadi abeera ku kidonga agamba bubuleete jukira ba Ivan Kira wali wa Palaso babeera nga bawaga bagamba evuka tubiri twabulanga ba Ebrakabadiya babuba gamba nti abo bewaga Scorpion Shaba yavudde n'agamba tugenda bako tubafukamize. Ebrakabadiya yavudde n'agamba abatunonya tetubamanyi naye ate ffe mutumanyisa omwesowoole y'omujje twerageko omu ku omu tusobole okuba nti tubakuba obugato. Olutalo lugenda kugwera wa Chameleone awaga ne musajja mukulu amanyikiddwa nga alien skin awaga ye bannange ani busikati omusajja n'ogamba musajja munne nti busikati mbo baali bakulu nga tubawa ekitiibwa naye bagana okwewa ekitiibwa kyova olaba ekitiibwa tubajjako ne tukyeddisa kati n'abakulu abatalina amagezi tubawa. Alien skin yavudde n'agamba nti n'abakulu abatalina amagezi bagenda maaso n'okuba nti bagenda kuba nti babawa amagezi era yavudde n'abagamba nti mu kusomesa mu kibiina atasomesaamu bato ekibiina ky'obusiru tekuliko mutoba mukulu ajagenda maaso n'okuba nti ateekamu abantu abakulu amagezi era nga Chameleone gwagenda okusooka okuba nti aistolingamu amagezi mpola. Chameleone akyasirise mbagambye Chameleone is a mafia boss. I'm telling you this. Atamanyi Mayanja, atamanyi Joseph Gadimba Mayanja muganda wangu ogenda obeera pa ku mulyango gwo najja n'agamba nti ondabye nao Akyaliddeko fangoni n'abagamba yalabudde ataddeyo okulabula okusemba n'abagamba nti mmwe n'abagenda maaso n'okuba nti munzijonkera mwogere ebigambo mwogere naye omukwomu ngenda bakwata mbateekemu empisa. Bagamba Chameleone yagwamu, Chameleone agamba nkyaliko, bagamba yagwamu, abagamba nkyaliko, bagamba mukadde n'agamba n'ebyekibuuka mbisobola, bagamba talina ssente agamba nze top boss amajanga alina. Kati tugenda kulaba olutalo olwa ssente, olutalo lw'ebigambo, olutalo lw'amamundu, olutalo lw'ebiso, olutalo lw'ebijambiya, olutalo lwa buli kimu kubanga bano ba mafia boss. Waliwo mafia boss ayagala okwefuula omutonti wa tabo nnyo, waliwo kibando waddala omukulu aswamira mulimu bbanga abantu okubamalawo obumazi. Tabevaawa kugera ku AK47 na kuvuma Chameleone. Tabevaawa eyakubiza abasajja bano entabe yakogera ku Chameleone ku muganda wa Chameleone amakindwa nga AK47 ne bamugamba mbo bagenda mukuba no ye yafa mpola nkoma mu pato bampita Ntambi Jimso number 1 rich boy Max Made in Uganda mkutu gwa 256 vast range webale kubantu tambula na fe. Bye bye for now.